Okunoonyereza okuzze kukolebwa ku baana abatali b'amasomero nga bakyali baana bato kulaga nti kino kyonoona obwongo bw'omwana. Kati ku Lwokusatu lwa wiiki eno waliwo ebiragiro ebyateekebwawo mu nteekateeka eyatuumibwa Child Care and Education Policy okussa ekkomo ku bazadde n'amasomero agayingiza abaana abali wansi w'emyaka 3. When a child is born, they are born with 25% of the capacity of a human brain, an adult human brain. So at birth, they already have 25% of the brain. So that's where you start the stimulation of the brain. Okusinziira ku Minisitule y'ebyenjigiriza, abazadde beegumbulidde omuze ogw'okutwala abaana mu masomero nga bakyali bato nnyo ne bejjako obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okubakuza. That the first care is with the parents. So we must undertake sensitization through the cultural institutions, the religious institutions, and communities to ensure that parents take their role. Immaculate Nakanjako Maira, Ssabawandiisi w'ekibiina ekitaba abakola emirimu egikwatagana n'abaana abali wansi w'emyaka 6 ki Alliance Foundation Uganda, atutegeezezza nti tekyandibadde kibi kutwala mwana mu ssomero wabula obuzibu nti essomero teriba na nteekateeka ya njawulo eri mwana ono. Olw'okuba yo bizinesi ate n'ebiseera ebisinga abazadde bajja ne bagamba nti omwana sirina gye muteeka ate nina okukola ate kino essomero ne lyesanganga lirina okukola ki okutwala omwana oyo limu enrolling. Nakanjako agamba omwana w'emyaka 3 aba alina by'atandise okukola kyokka bwe kituuka kwali wansi w'emyaka egyo biba bifuuse bingi ku bwongo bwe ekintu eky'obulabe. Naye ow'esatu wayiga sawundi ayiga n'okugitracinga. Kati ate ow'ebiri omukono gwe tegunnabeera mugumu bulungi kutandika kukwata penso n'atracinga awo obuzibu bwe butandika okuva. Olw'okuba bano bakeezebwa nnyo ku ssomero, kino kikosa enkola y'obwongo bw'omwana. So ate bakakumalayo tulootwe tubeera tumukoze ki tetumukoze bulungi, tubeera obwongo tubutaataaganyiza nga bukula. Watuuka ku ssomero omwana ono yeetaaga okulya buli ssaawa 2. Teri ssomero liriisa mwana buli ssaawa 2. Ebiseera ebisinga abazadde balina ensonga ez'enjawulo lwaki basalawo okutwala abaana baabwe nga bakyali bato mu ssomero. Kiri eriffe ab'amasomero okutandika oteekerateekera abaana abo okumanya nti abaana bano tubakutte tutya bwe babeera babaleese, tetubakasuka mu kirasi emu n'ow'emyaka 3 tutegeere nti omwana ono stage gy'aliko bino bye yeetaaga. Philbert Baguma, Ssabawandiisi w'ekibiina Kyunato ekitaba abasomesa mu ggwanga, atubuulidde nti ku myaka egyo omwana talina kusoma ssomo lyonna wabula okuyiga empisa ezisookerwako. N'amanya nti bw'obeera n'abalala musheyalinga kye mulina okulya wamu, mulina okuyambayambana naye si bya mathematics, English. Okusinziira ku Baguma, amasomero gano geetaaga okuluŋŋamya n'okulondoola ku biki bye basomesa abaana bano. Naye lw'okwagala okusanyusa abazadde n'abo balabirira abaana ne baagala babawaka ssente babasabe ssente, bava mu framework ne batandika okusomesa abaana bye batalina kusoma. Kyokka alaze okutya nti okulondoola kuno kuyinza okuba okuzibu anti bannannyini masomero gano ate be balina okukwasisa amateeka. Ojja kusanga MP nga nannyini ssomero, ojja kusanga minisita nga nannyini ssomero, kati gwe alambula amasomero bali bakama bo. Kyokka bano bawa amagezi gavumenti eteeke ssente mu masomero gaayo mu byenjigiriza ebisookera ddala n'abasomesa bawe bibe balina okusomesa abaana okusinziira ku myaka gye balina. Kubanga awo obusobozi bw'abaana bungi obuzuulibwa mu kiseera ekyo ng'akula mwaka gumu 2 3. Kati obusobozi bungi bubuusibwa amaaso. Gavumenti erina okuyinvestingamu kubanga bw'oyinvestinga mu pre-primary studies ziraga nti return on investment mu future human capital development ebeera waggulu. Bulijjo kimanyiddwa nti omusingi gw'omwana omulungi gukola kinene nnyo mu biseera bye eby'omu maaso. Justin Nakibule, Agafeeyo ku Spark TV.